Kale ku mukutu gwanza Sage Media tambula nange nga tugenda ku Stream Live Avenue okusinkana ate omukulu Mbazira Tone wano tuli mu kuva Makindye wano ku Bitaala ku military twambuka bove Makindye ku Bitaala oyambuka Bwambusi toweta oja straight yoza wano mumanyiwo otuuka wano ku Kibuye Primary School. Kibuye Primary School oba mugiraba? Botuuka wano ku Kibuye Primary School weyongereko maaso katono. Weyongereko maaso katono nnyo. Kati wano tugenda kuweta. Boyisa ku Kibuye Primary School katono nnyo. Katono nnyo kyamira kapande kano akaliko Gitrust Brokers wano kyamira wano otambule mpola mpola distance si nene nnyo kirirako katono kati botuuka wano maaso waliwo junction otuuka mu junction eno towete eno ku mukono gwa driver tokwate eyo yeri kwate eyo lireke sigala ngo okirira wano kirira ko katono ojja kuyisa ennyumba bbiri ebizimbe bibiri waliwo kino ekizimbe ekimu ekiri mu kibateekako busengenge oba katimba kati kasotuka ku kino ekizimbe kya katimba botuuka ku kizimbe kino ekya katimba wenyini wekikoma wowetera ku mukono ogwa passenger tugenda ku Stream Live Avenue. Yes, boweta ku mukono ogwa passenger wetako katono ojja kuba olengera ekizimbe amaka ga Stream Live Avenue. Awo tuba tutuuse ku maka ga Stream Live Avenue we wano awo tuba tutuuse gate ne bagigula bulungi nnyo. Zino ze offices empya ge maka amajja aga Stream Live Avenue. Era bwe gano ge maka ga Stream Live Avenue nga bw'ogalaba offices empya eri twavaayo gye twali ku Kyerukuli tudda wano eno mu Kizungu abotuuka wali ku Kibuye Primary School isaawo katono nnyo meters nga 2 okyame ku mukono ogwa ddyo. So katuyingire munda tulabe emirimu nga bwe gitambula offices nga bwe ziri. Omukulu takimanyi nti tugenda kumugwako bugukiifu nenga gano ge maka ga Stream Live Avenue. Kati eno ye reception wano abagenyi dozolaba otuuka ku office n'abya ddala Family Porridge Wall of Fame yiyo Wall of Fame. Kati eno ye reception yaffe Stream Live Avenue. Wano oba oleese kalanga oleese business wotuukira awo. Kakati eno gy'olengera Family Porridge restricted access kitegeeza nti eno si buli omuntu ayingirayo, wayingirayo abo bokka abamaze okufuna olukusa okuyingira. Family Porridge Family Porridge ozamuwulira mukulu ali mu Family Porridge kati eno video production Family Porridge
no bakoleyo videos, video production. Family porridge. In a boardroom. Nchiko zituula eno meetings zituula wano. Zack family porridge. Wano. Audio production. Obulamu. Not. Zack family porridge. Omaloboozi bukolebwa wano eno. Zack family porridge. Zack family porridge. Abeno. Hey, Sindika. Zack family porridge. Nga wajuga. Eno nga waweera buweweezi. Kati gwani amanyago. Oli muyimbi. Kati ogw'obuyimbi oli ate gumala oyagala ate ogw'okuzuukiza abantu gw'ogambye. Anti Moses Radio we yakoma bwe ndi mukumaliriza okutuusa omwana w'omuntu mu nsi ensuubizi. Kati nze mbuuza. Olinayo omuntu nenna gwali ozuukizizza. Kati lwaki ombuuza experience nga tonzikiriza kukola kino kati bati abalala sirina sente ngenda batasulira mibiri gyabwe. Kati obadde oyagala ngende ku radio ngamba abawuliriza basondeyo ssente za kusasula mama wale difference anti afa yagenda mu ggulu. Kati nze ngamba kuba kati abawuliriza nange nnyinza omanyi abawuliriza abo boolaba bantu baffe ate batwagala nnyo. Wekiri kati okubagamba ekintu kino nnyinza okuwulikika nga atali mu sensezi zange ataliyo kukena obwongo bwange. Badde nsaba kati gwe lwaki engeri kubanga okuzuukiza omuntu sewa omuntu oba omukoledde ekyamagero ono omuzadde ayazaala omwana we n'afa. Lwaki tetuzuukiza muzuukize ne tubanja nga amaze okuzuukira. Mama we kuba ye yamuzaala. Anti kituufu kale engeri gye kiri nti ye yamuzaala. Tewaliwo bwetaavu bwa kusooka kumusasula omwana wo mumuzuukiza. Tusooke tuzuukize omwana ate kati ayinza n'okuba nga alina n'otuwaayo ku kasente. Kati kiri bwekiti. Bageetaaga okuddaogera naye kuba nayogera naye kuolwo omulundi ogwasooka nga yapapanga. N'agaana okunziramu okumpa ekyenkomeredde nti so ne zigenda kuzizindaala embalala yagundi Wantoni. Oli w'emukono? Kati gwe emukono bakumanyi ngaani weeyita mannya ki ng'oli eyo? Jesus ani? Jesus Zeus kalanviri n'okusiiga enjala naye nabiwummuza byonna sina kyenkola kati. Oyagala kuzuukiza bantu? Nti nengenda kuzindalo ne mbagamba nti bwe baba basobola otyo bo bagende bamugyeyo bamuleete bwe banaba tebasobodde musooka agenda kumujja we bamuziika mpaka e Masaka ekyotera ku kisaawe ekasambya ekifuuta oba omanyiwo ku kisaawe ekifuuta. Kati nze mbuuza kati bw'oba ogenda okuzuukiza kuba kati guno omulimu alayika gwe ogumanyi. Kati bw'oba ogenda okuzuukiza bamukuleetera awo oli oba gwe ogendera ddala ku kijja we twamuziika? We bamuziika
Yende ubana abantu basobola kumujjayo nga bamuteekayo. Gw'omwenonere. Nti ensi yonna njagala ebeerewo ng'eraba. Otyo? Kyengenda okukola. Otyo? Ye Musoke akola omulimu gw'okuvaawo bamuziika. Musoke yaliwa? Musoke abeera ku ggulu. Musoke ono gwe bagamba nti enkuba ekutte erimu kimusoke eweki nga bikutte ku bbanga. Ajja ekisaawe bamuziika paka e Masaka ekyotera ekifuta ku kisaawe nga ngenda kukozesa enjesi. Ngenda kukozesa ebyayi. Ogenda kukozesa ebyayi? Nga ngenda kukozesa enjayi. Kozesa ettaaba. Kozesa omuwanula. Kozesa omusa. Ekitafeeri. Kati bw'aba yavunda. Kati nze mbuuza. Olwo bwe twesanga kubanga kati kumpi mwaka mulamba na kitundu gigendamu 2 bwe tusanga nga yavunda. Ekyo kireke Katonda kuba ffenna gye tulyako n'akola ki naye nze mmanyi ekyo nekyo nayolesebwa ebisigadde n'ensibi ndegero gwange gwakukola ogwo gwakulaba. Kale abawuliriza ababeerako. Abawuliriza mbagambe ntya nga ntuuse ku leediyo? Bagamba waliwo Jesus ayagala zikula Lady Grace naye ayagala kumusondera ku ssente zisasule maama we olw'omwana ono mukozesa otutuusa mu nsi ensuubize. Kati akasente kano bwe mmala okukasolooza okajja mbawuliriza nkakuweetera ku ssimu. Nedda. Njagala ojje tukwate ssente ezo n'abasobodde tugende wamama Lady Grace n'abakamera oba n'abaawo n'abakisobodde. Ekitegeeza nze kati olumala okukasaba akasente abawuliriza nga nkateeka mu kibaasa. Tojja zikwata. Tugende wamama Lady Grace musasule. Ssente mmeka zo ze tulina okukuŋŋaanya? Anti eyasima entaana gyali entaama 40. Naye mu kugiziba sanzire entaama 40 tegaliiwo naye njagala $1 million gatasulirwe maama wa Lady Grace. Tuzibe ekinnya kino gye tukola ki? Gye tugenda omuntu aweebwenga omukisa omulundi ogwokubiri mu bulamu. Kale munnange neeyanziza okunkubirako. Mukama akuwa omukisa. Amiina. Taliyeka. Taliyeka. Neggwanga ani ali kulembera? Osaasira nno omukulembeze. Abadde nno yakankubira emirundi guno gubadde gwakuna olwaleero lwokka. Yasoose yankubidde ssebo nga nsaba ennamba ya Beene. Yasoose yakyogera. Kati baggulu bakoosa ggulu. Abadde bagamba ku leediyo kuba emboozi yavudde ku kino baga nenze sina nnamba gye nsobola kunoonya n'embula. Kati kyatandikidde bagamba wadde ku leediyo loga tolina nnamba gy'otasobola kufuna. Njagala eya Beene. Ko nze ng'otandikidde mu nnamba ya waggulu. Andi kati nemugamba ekituufu ew'okugijja nninawo naye n'abagamba njagaza ki. Kati naŋŋamba mbu nina bye njagala okuzzaayo. Nagira naŋŋamba kati abawuliriza bw'onoddayo ku leediyo bagambe nti njagala ebisondemu obukadde 4 tuziwe maama wa Lady Grace tumale atukkirize okugira waje